amazima geetaagibwa. Amannya gange nze Sande Pelagia. Omukulu bw'aba asazeewo nti agenda tuwuliriza, nze ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nze bulijjo ndi mu maziga sina wensula nsula mu mpewo, naye kati bw'aba asazeewo nti ebbagira bayimiriza nange ndi musanyufu olw'abannange bali be batagenda kumenya. N'olwekyo tusaba Mukama atukwatireko agonze emitima gy'abantu bano baffe batulowoozeeko muvwemu ki essanyu lyenfunyeemu ddene nnyo olw'ensonga bannange tebanaba bemenya n'ebibanja byaffe babitulekere. Yes, amanya Sali Isaac Keith. Ndi musanyufu nnyo nti twakunze abantu baffe ate ne bajja, ate era ndi musanyufu nnyo nti n'ennema ekkiriza okuwuliriza abantu bano. Naffe kye tusaba ekintu kimu nti abantu nnema ejje ku ground ewuliriza abantu nga tuli ku ground. Ate era tetwagala nze mpakanya nnyo ekyokuwuliza omuntu individually, twagala nnyo tuwulize abantu nga bali wamu kikungu, naye banawuliza abantu bamu batya. Nolwekyo tusevinga abantu eno group y'abantu nene. By the way, eno sina hafu y'abantu wabula abantu bangi nnyo abaagala okuwuliriza ensonga zaabwe, kubanga oba ki tetugenda kulwana paaka omuntu asembayo. Actually nema wene tulemerera tugenda kubeeyambulira tubakunamire, kubanga kyekisigadde kubanga kati abantu obanga bawuliriza oli bamwebwala DC nga akunamye naffe kyetugenda okuddako, kubanga tukoze kye tusikola kyonna okulaba nga tutuuka wano. Bampita Babadi, chairman wa Vubuka Kawala Zone 2. Nze nebaza ba chairman baffe bakansala baffe ne MP wa Fabeka Kawalya olw'okutulwanira olaba nemeyimiriza okumenya bannange essanyu ly'amaanyi nnyo, kubanga abantu bangi batulese mu miranga batulese muki, naye bw'olaba nga essaawa eno etuuse mu kukkaanya nga tulaba nga tutuuseeko mu kuŋŋaanya n'abannema nkyebaliza Katonda. Era nammwe bannamawulire mbeebaza nnyo olw'okutuusa eddoboozi lyaffe, kubanga era singa si mmwe gavumenti eyanditegedde kye tukola ki kye tuliko na mulanga. Erinnya lyange nze Nankya Dorothy nga ndi chairperson LC1 na Bweru South 1. Nsooka okwebaza Lord Mayor mukulu Elias Lukwago bwe twatukirira ng'abatuuze bana Bweru South, kubanga ye lawyer waffe nga tukola petition nga tuli wamu n'omwami Musi Moses ne ba chairman be twali nabo nga bakulembeze ba Local Council 1. Mwebaza era ne neeyongera okwebaza NEMA okutukkiriza ne batuwuliriza olwaleero. Ekyo kikulu nnyo bannange. Tulina we tutuuseeko okuba luli embeera yonna ebadde mbi ku lw'abatuuze baffe, naye tubeebaza otuwuliza nga be bakkiriza ne batuwulirizaako olwaleero. Tusaba bagende mu maaso bongere okutunuulira, kubanga abantu baffe bali ku bibanja byabwe. Ekyo kye nnyongera okubasaba, ne nnyongera n'okugumya abatuuze bange nti abatuuze baffe mwenna abamenyebwa oba abatannamenyebwa mbasaba mbeere bakkakkamu, mbeebaza obukakkamu bwe mukoze olwaleero ne tubeera nga tuwulirizibwa, tugende mu maaso n'eyo enkola Mukama ajja tutaasa, kubanga Katonda ye amanyi amazima mu ekyo. Mbasaba muddemu mutegeke ebiwandiiko byammwe, kuba tukimanyi bulungi nti ebyo bibanja byaffe ffe twasomanga ng'awo mayumba gonna okuva mu Lubigi. N'olw'ensonga eyo mbasaba mbeere bakkakkamu. Abamawulire mwebale, embeera mwagirabanga eri ewanga awaka, naye nebaza abatuuze mwebale tugumiikiriza, tubadde tetusirise lwakuba tetulina bunaku kubeera mu ground bajja gamba tubakumamu omuliro, naye tubadde tutambuza ne mukulu Elias Lukwago. Mwemusi mwebale nnyo chairman. Nebaza okusooka omulodi waffe kanso waffe Mr. Elias Lukwago, kubanga olugendo bwe twatandika ng'embeera etususseeko ng'ate omulodi wa Kampala ne tugamba katugende tusenge ku kibanja kye. Bwe twatuukayo omulodi n'atukkiriza ne tuyingira ewuwe, naye nina essanyu olwaleero nti okuva lwe twatandika yatugamba munywere mugume bannaye embeera ninawe ngenda okugituusa. Tutambuze embeera mu bantu, tukunze abantu tubabuulidde mugume, ekintu kino tulina gye tukitwala. Mpulira essanyu lingi nnyo olwaleero okulaba nga omulodi waffe ensonga alina waagituuse, era ne neebaza mukulu atwala NEMA olw'okuyimiriza abantu okubamenya nga tannaba kuwuliriza nsonga zaffe. Tuli bagumu nti buli muntu waali alina ebiwandiiko byawo era abaddewo nga teyeesenzawo bwesenza. Nebaza ab'obukiiko bonna abazze wano
nsanyukidde abantu bonna be twagwako ne tubagamba bannaaye mujje embeera bweti bwetambula mwebale nnyo mwebalire ddala. Chairman wa Nabweru South Seroto olwaleero tuzze wano nga tuzze okuwulira omulanga gwaffe gwe tubadde tukabira okumala ebbanga okulaba nga abantu bannema batuwuliriza okwogerako naffe okulaba nga tubannyonnyola. Nze chairman awe Nabweru wenzaaliddwa kitegeeza nina ebyafaayo ebiwerako ngenda myaka 6 awo twasambirangawo mupiira era mbadde mpulira wano ng'ayogera nti abantu abamu tebeekubiranga mulanga naye njagala kubategeeza ssebo nga n'abamawulire weemuli ebbaluwa yange yatuuka dda wano nga 6 mu nneme era ne bagirisiivinga waawano we baalisiivingira kitegeeza ebbaluwa yange y'okwemulugunya ku bantu bange mweri mu ofiisi naye tuli basanyufu olw'okuba avuddeyo n'agezaako okutuwuliriza katumuwe obudde tujja kwogera byonna ffe abamanyi ebyafaayo by'e Nabweru tujja kubanga tuyimirirawo ku lw'abantu baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya Kansala Sendagira Ashraf. Tandike. Amannya Kansala Sendagira Ashraf akiikirira ekitundu ekya Nabweru South Seroto ekya Lubigi ekiri mu kutawaanyizibwa abannema nga bayitawo entobazi yadde ffe abazaaliddwamu era bakuliddemu tukkiriza Soolo si lutobazi kwali kuzimbibwa kwa Starbex n'azimbawo petrol station kyekyafuula ekitundu kyaffe okubeeramu amazzi naye nga tannajja ng'aweereddwa olukusa Nemba nga bwe batugamba awo tewaali mazzi. Baatuyise olunaku lwaleero nga 18 tujje tweyogereko. Tutuuse wano ate batulaga bombu baayita abantu 120 bokka. Tetumanyi oba amayumba ebyalo ebikunukkiriza 4 basuubira mulimu amayumba 120. Neffe kye tusaba Nema bw'eba ewuliranga ekintu yakikola mu nsobi eky'ommenya abantu eveeyo etonde egamba abantu nakikola mu nsobi era ejje ebayiririre. Naye bwenedda mu byo tutambuza bino mujje leero mujje enkya tujja kwekyawa ekyabadde Kenya baakiraba. Mani nennaku naawe amanya n'eddoboozi mpitibwa na Mukombe Faima okuva e Nabweru Seroto. Abannema baatuyita ennaku z'omwezi nga 18 tujje twewozeeko naye tetufunye mukisa ogwo bagambye ebyalo bizze bingi nnyo. Bagambye bajja kutuwa olunaku olulala kyalo ku kyalo kyekigenda okujja kati naffe tulindiridde olunaku olwo tusobole okutuusa munnange tetwasuubiza abantu tujja kwerwanako ebyange. Olwa twesitudde okuva Nansana mu Nabweru South. Nabweru South is a Rift Valley whereby okuva Pastor Bugembe n'okwambuka waggulu okuva eri wali ku breeze is a Rift Valley. Tulina general problem eriemu nti municipal yagaana otereza ki emyala then ate Starbex n'akwata na minimizinga emyala naye bannange honestly speaking tosobola kuŋŋamba nti bannange Nabweru South nti eri mugundi mu ntobazi gwe golinda bannange ku simu yo neme kulaga pulaani weetandikira ne weekoma bali mutufutyanka naye bino ndabanga ku kye bagamba nti omubbi akubba otidde naye bino bya ddala Nabweru South teri mu ntobazi omubbi bagamba akubba omutidde naye bulaza ffe tuli shaapu tulabayo saga byatufutyanka batukezezzaani batandise tuteeka ebyalo n'ebyalo balemye tugamba ekintu kimu ani ali mu ntobazi ffe tumanyi abantu abali mu ntobazi otandikira Busega paka wa Jinja Nabweru ye campus esome ya Nema. What I know is Nabweru South is not in a wetland wave. What I know, when you go, it's better that we are good enough that we went to school and even our government brought goggling wave. When you go and go to Gogo and you put something like Nema wave, wow, it tells me that there is Rubiji Kakatingi, from Busega up to Jinja, as you see Novan bypass. But how can you tell me that a Rift Valley we say wetland? Come over, Vanangi. What do you government no mubi? I could boat it, no boy for the 2 tidde. It's amazing. Banaya Minister of Lands try to get about this wave. It's really amazing.
You see our generation to be every time kidding. How can you kid on somebody who has been on land for veteran of something like 40 years that he has been in a wetland? Come over. It's really amazing. These are the views of the common people from Naweru South, the poor people, the suffering people. And please, Mr. President, act according to avoid another scenario of the same kind. These are the views of the common people. I, Chibroke Yaloko Kami, say so.